omuliro kamiliyoni gwatuddeko munene nti musajja tasobola kuvaayo n'ayogera kubanga bw'ayogera baayandisa obuziina bw'amaka ge n'abaana be bali mu jajinga bw'okeera ku makya n'olengezza omusajja n'abaana ensi ejja balengezza n'abaana ensi ejja bakotogera kubanga taata agaba omukisa. Muganda wange Daniella yakuba kasuku ovanga omukazi agenda n'alwana gy'atamanyi bw'abanga asookejja n'akuba omusajja empi olwate bbaawe bw'oba wakkiriza omusajja akuzalemu omwana asooka owokubiri owokusatu kiba kitegeeza mulina bondi y'amaanyi. Omusajja oyo wamutegeera kati okuvayo omuswaza essaawa zino tekikola sense. Byonna bye yayitamu tetubimanyi tulyako sayidi egyo. Singa ne kamiliyoni avaayo n'afaanana nga ye osanga twanditegedde amazima naye kamiliyoni musajja muwe ekitiibwa. Omukazi alina olulimi olugonvu nga n'essaala ye emaakinga olulimi lwe nga n'omutima gwe gumaakinga olulimi lwe. Katonda sogonza buli kimu kyayitamu. Teriyo muntu ali perfect. Buli muntu alina akaziina ako ak'enjawulo nekitwala omukazi ow'enjawulo okugumira ekiziina ky'omwami gwe yakeera ku makya okwagala. Omukisa gw'omwana tegukoma ku maama yekka ne taata gumukwatako. Bw'ovuma taata w'omwana wo kiba kitegeeza n'abaana oba bavumiddemu. Bw'asirika sirikira ddala. Ekintu ekisookeramu ky'okuwummuza omirembe okukkiriza nti Katonda asobola okukyusa omutima gwo. Maama teweetaaga kukola ebyo byonna. Maama ensi ekuwulira, maama amavivigo gasobola okukyusa omusajja gwe baka naye mu buliri. Okusirika kintu kikulu nnyo. Okukozesa amavivigo ng'omukazi ng'onnyonnyola obulumi bw'oyiseemu nga maama Katonda ajja bwanukula. Naye maama abeera n'omutima omubi ng'ayagala n'okutema omuti ogwo ogwavaako ekibala kyeyabuusa kyeyanyonsa kyeyeetikka emyezi 9. Oyo maama aba mubi. Okwanika obuziina bwa bbaawo si solution. Fukamira ku mavivigo osabire bbaawo asobola okukyuka. Olina amaanyi agasobola okukyusa bbaawo. Wakamwesigadde nze kyebando wagenda okubeera endongo tondeka ewaka. Hidi special Hajaruna Mbiru King Saha Spice Diana Twin Smile Inikandi Nuela Kaima Shafik Mary Hats Tumbetu Kanjike Katabaniko Katsebo Gonna twakamwesigadde nze kyebando kunaku lwa Hidi okuyingira sinzo mtwalo gumu ordinary mtwalo 2 TV mtwalo 5 ate meza ya mtwalo 5 kale musareko nobwana bu maintenance free bulabika bulungi kwesamu sente nebushanana tokane bugwa ku musajja biru byanza tondeka waka. Queen special akamwesigadde nze kyebando ewagidwa Biva Organic Skyping Tours and Travel Good Color Solutions Vintage Events Lugavis Senga Namuga NTV ne Spark TV. Okay, mbabuzaako mbebaza emirimu gyonna gye mutuusizaako engalo. Nze Duncan ku Media Mall muzeeyi yali ku kamera okubanga kutuusaako ekifaananyi kirungi ne sound ennungi. Mbebaza gyonna gye mukoze wiiki eno. Bali mu biyumba tuyita ba house manager abali mu nsi ez'ebweru mwena batumiddeko. Tumiddeko ne kukyaliwa gwensanze wano wa Djjacob wenyini bamuyita Jeff Kyakabi. Nkutumiddeko mukansobire nti buli kimu kitambula bulungi nnyo. Chairman gwendi nayo ndakolwale. Jeff aina show gye bayita Lantern Festival. Jeff aina show bayita Lantern Festival egera kusangibwa wali ku gundi ku bayita batya kino ekifo kiri awo gundi we yakolera Crystal Panda Forest Park Buloba wagenda okukolera Easter Monday. Yeah man. Chechiriwo. Obulamu buli okay. Nango obulamu bwagatta obulamu mbala abalamu bogana oluso kuyita by the end of the day life we push on as long as you have omuka. Manda ekintu kisinga kubeera kya mwendo nga muka. Ate so akutegeera nti omuka gwa mwendo okujja nga omuka gukujjidde wako. Wakitegeera. Obulamu n'omukka ebintu ebibiri bya mwendo nnyo. Oyinza okuba nga oli mwavu essaawa zino nga tolina muntu akwagala nga bazadde be tebakwagala mikono tegikwagala tolina muntu gwe weesiga. But as long as olina omukka n'obulamu bisooka okuwa omuntu omutuufu as long as obiriringa mu ki kyokkiririzaamu. Ate kireerekesa kubeera n'abantu bangi nnyo nga bakwagala because abantu abangi nnyo nga bakwagala kiba kitegeeza nti no toli nnomo. Olina okubeerako n'abantu nga tebakwagala naye nga tebalina nsonga ki tebakwagala. Ngakunza omusajja oyo golaba tava mu ntalo omusajja oyo golaba akola kino omusajja oyo golaba akola osegera those petty things. Mukulikyo yo ku Lokutano gye mwali nabalaba amonya miro twali ludampozi twali mianzi mina Luweero eyo twali manyi at times waliwo bwetagako okusulako wabweru at times waliwo bwetagako okukera mu kyo kuba nti refreshing your mind as a person. Division tubira up and down so nga division Mwanika ne town clerk abasala batwaleko out batunaza kennaku kinna ekyane unsa nawe wali supposed genda ne tubajja
Nembozi mukati. Nenga nkutekedde nani kutekedde tenti eyiyo ngeri special kubanga amasu tenti yetunudde mu tenti yange. Tenti wajja ye. Nalyoka nasijja. Tuwajja. Nzone meso kwetaya sebe kiba kitutte out kuba kujogana kunyumiro. Kujogana kunyumiro. Ate ogeranga bikose chuta nalyoka nasijja. Nalaba kumvubuka nga alina kyagamba. Ani? Diro. Omulaba. Diro namulaba naye ennaku nenkwata mu mutima. Omanyi mulimu abantu abamu kale ndi mubi ng'omuntu. We bagamba nti Djjacob ndi mubi bla 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 bla. But at the end of the day mulimu abantu abatasaanidde kwogera mu nsonga eno. Ngali supposed kusirika. Okitegeera. Nagenda nenkola ensobi nenkwata laga pipe nemuteeka mu mboozi yange. Laga pipe najanga akanaga Djjacob oyinza okunangira simanyi nsula mu nnyumba ya mitwalo 5. Namugamba laga pipe mbadde mpa example. Kubanga gwe nkumanyi oli kyali wange. Wenkwera ku example ti danka nosula mu nnyumba ya mitwalo 10. Mbasi kulengeza. Twali tuwa example ku y'abaana abaana ba Big Talent n'abaana ba David Lutalo. Nempe example to omwana omusajja gwe David Lutalo abantu babeera nabo abamuyamba okupushinga music we abamu balina amamotoka abamu balina poloti naye nga bakikola batya nti David Lutalo abawa show kubake eyiye esente zonna ne zivaamu ezo abaana bekulaakulanya okitegeera okitegeera that example gundi laga pipe naga Djjacob kale wali twandi njogereko kulinya naye ngamba easy ate ndi awo ku kachumbali oba kachumbali nga bampereza Diro ngamba wow Diro yo golaba yera afa ku case clinic ne nati katikati ninkwata sente zange okutto omwana wange gwe nina ezange nempa Diro sente nzo mubi Diro natuka ekiranga takyalina sente zimumala nengenda ku radio nenegayirira abawuliza badde Dembe FM tusondere Diro netusondera Diro oyo ku show ya Kenzo bamukubira Arua Kenzo yamuleka mu komera Diro yankubira esimu nemweze mitwalaga si muganda wange namusanga ku radio ate Diro mulabidde emyaka 13 okusinga mmwe ne laga pipe Diro namutunuulidde ng'ayogera ninga ayogera bulimba bwereere ekisinga okunuma mu byonna bagamba nti abaana ba Kenzo banaakola batya nebeerabidde nina omwana oseke sivumanga ko mwana Kenzo wadde n'omunene ogwo bavumye omwana wange bwe batandika okuvuma omwana wange nalumba Diro nemugamba weba osobola ngambirako ku Kenzo agambe ku ttiimu ye Diro aŋŋamba alina ekintu kyeyanziramu awo nenomba beta nemugamba the same thing beta naŋŋamba bye yaŋŋamba kati natunze Diro nengana omusajja ono era afiira ku case clinic nanti yanangidde mbu yanyamba mu kalulu Diro nangatanga mulangire Diro yera afiira mu case clinic nze omutima omubi nayiwawo omubiri ku lwa muganda wange abere bulungi Diro bamukwata eggulu ne bamusiba emmotoka ne bagikuba nze omutima omubi namusindikira sente Diro bamanerenda bali bamukwata nze neraga pipe twatuza bamanerenda tubagamba tujja zisonde sente okitegeera omanyi tugeze nti oyagala nnyo omuntu naye bw'oba toyagala kwogera ku nsonga y'amazima sirika nze kennyini twayituwa neraga pipe newajjawo omuvubuka yawola Diro sente era yagala mukwata wali omuvubuka kubanze era bwe yakoze puroguramu eyo nawadde enda kubira kachumbali ate nze muwa banjani Diro muge Diro aleme kwekaza yogera nona abanja Diro ffe twamwime tugamba nti ogira omuleka ajja kusasula buki nenga byonna bivudde ku ki kushoze eza Kenzo zakolebwa eza low trade Kenzo byonna byava okwo okitegeera bakuba Diro eriiso lino ne likyuka ne lidde eno so twakikolako mugundi ya programu yammwe wano
netugamba nti obusosoze butandise okubeera mu Uganda nti eggulu Arua tosobola kukolayo ekyo ng'oli Muganda okitegeera twakikolako wano ne tukyogerako ekyasinze okuneewuunyisa Diro kwe kutandika okunnenya naye nga anenya ebintu bye nalinwanirira bo bafune nga nnenya nti nze mubi nga gakatuna mugulu ng'obuzibu bava ku bo because Diro ya complaining eno nga tavayo complaininga mu group nga asirika ngenda kusalamu ekirimi nze era newunza akoze video eyo twali fenna makindi awo nemugamba begitale naga wayi begitale ndekyaliyo makulu ye mukamwake ne baba tudawo kimugamba nimugaisho nanga msoa kuda musho shoza musuza batakuwadde nga kiva mukamukana Kadiro ngapuli machi kati namulabe ngayogera ku kachumbale ngamba wow abantu bazibu otuvaako eyo ku TikTok kwade kusimanyi deshi bichi deshi nakyaza Dennis yomu ku bantu abadde batambula ne Kenzo gayi yayogedde ebigambo ebitali bituufu ekyanyambye ambassador yabadde ku gundi ku live baavumyenze ku TikTok naye nga ate abanvuma Dennis oyo takwadanko baana ya musuza gitimba Dennis oyo takwadanko kanso gisasula Dennis oyo takwadanko sente ze kuziteka mu ndongo ya musuza you understand ekyanyambye ambassador yavaako byonna najja n'agamba banne nze yavaako ebizibu byonna najja ku byakola ki byalimu yali alwanirira nze nente nesowanirira ambassador nga ye nali nwanirira ttiimu yange gye nkozesa okuli Diro Laga Piper ambassador Iyani nze n'abalala okitegeera mu process eyo nawulidde ebigambo bingi eby'abaana abatalina kye bamanyi bye boogera talina kyagenda kunkola Bradi kati kankubulemu ekintu kimu Fake Love musonyi wa busonyi Fake Love musonyi wa busonyi kubanga mwana munaku bwenda ba Fake Love niraba nganze bwenda Fake Love ng'atambula kebo busime bufaizo bwani obwo bukichimani obwo mbumanyi faizo yakuba Kenzo ebifaananyi niraba nganze because bali bansuzizaako bali bandesizaako nga kye babakolera kati okitegera kati bo kye beerabidde nti they have just known Eddie Kenzo for just 8 years or 10 or not 10 years I've been with that guy for more than that years okitegera siso akera macha kugwa ddalu nengamba leero nkoze kino because I'm siri musiru okutukogamba nti no nkoze kino nagamba Dankani njagala nnyo ekintu kitibwa obudde tebulimba essaawa zino Puff Daddy y'omu ku basajja basabadde basinga amaanyi ne Puff Daddy bali mu munoonyerezako ebintu byakoze abaana abato bali munoonyerezako byakoze abakazi bali munoonyerezako yadduse n'okudduka obudde kyekimu ku bintu Katonda byatonda nti butambula mpola naye ate buba bugenda ate n'ekirala nti amazima Dankani galwawo okuvaayo naye amazima gatandika okuvaayo one by one natunudde Diro ng'ayogera ebigambo nentya nengamba nti no ku nsi ya Mukama abantu basinza abantu ngamba Diro yakava okungamba mu musozi oyo siwa ddala okitegeera mu nkukutu ye bw'ati bw'abeera nti ye muntu asobola okujja ekyenjawulo ekiri ku Diro ne Laga Piper aba anyiize ajjayo kyonna obusungu bwe mu gurupu eyo nena abantu abadde bacomplaininga ambassador Laga Piper nga teyeekweka nga acomplaininga bw'obanga Djjacob wamukola ekikyamaga Djjacob oli wambwa Djjacob wankola kino ne mukisotinga mu gurupu Diro ye muntu ajja n'asanyuka wano ninadde nagamba nange tuli bubi bannange okitegera a lot of things taking a place yago mu ndongozi yategeka nanyumiza Arua okitegera naye bwe natudde ku channel nengamba abantu kumbe baba n'abantu baabwe nga bo be bantu bafaabo betwogerako but end of the day Dankani njagala omanye ekintu kimu kyokka nti obulamu bukyuka anytime saayagala kukubeera omu ku balabi ba musuuza naye
njaga nnyo okulwanirira omuntu gwendaba nti nalina ekintu kyagatta oba kyagatta ku kintu. Obuzibu bwange kwekeera kumakya okulwanirira abaana abo. Nze saazo nandibadde nkolagana naye because siri bubi. Alina ekirala nti tagenda kundiisa, tagenda kunsuza. Alina ekirala obulamu bwange buli on point because nsetting obulamu bwange nemanyi nti wenvaano ngenda kudda wenvaano ngenda kudda wano. Naye abaana abo batunulira musuza nga Katonda. Batunulira musuza nga buli kimu kyabwe. Bakola buli kimu kyabwe n'omutima ogwo. N'omutima gwo. Naye tulina gwe twabigobye mu miteso abiddamu. Ani? Gwe twayisa mu legaali. Oli kati nali ninze aplayinge waliwo omwana emyaka 8 emabega yansanga ku ddembe ng'alina ebifaananyi by'omuyimbi oyo ng'alina ne vidiyo y'omuyimbi oyo nabigula miliyoni ezo bireme genda mu public nebitereka oluvannyuma lw'okulaba tiktok yaba abavubuka nembijjayo nga ngenda bipostinga. Naye ekintu ekingamba Djjacob si ye ggwe. Djjacob musajja oyo alina abaana nembijjayo awo nabadde ntuuse ng'obusungu mpulira bungi nga ngamba nti bano abasajja lwaki bawuliriza ekintu kye batamanyi. Nze nekwata nesendera mprotecting ebrand ereme kukeera kumakya kubeerako kazinadi nakamu. Gwe nojja nogaa nti ogundi yakoze kino ngamba nedda ssebo. Ali nekirala waliwo n'abantu abamu abeefuula nti bakritisayizinga embeera bakritisayizinga buli kimu ekigera maaso nga tebalina ideas. We give them what to talk about. But at the end of the day yajja mu group ya bannamawulire n'ababuuza nayita ka video kange n'akassa mu group n'ababuuza ndaba nnono bono yaani abaana kye bamukola abamawulire olunga saalumanya oye yaani anti abaana bamugamba bw'oba tomanyi ddanga kitegeeza mawulire oli mu makyama bamuwa level n'atuuka n'adduka n'agamba nali muliza playing eddoboozi lyange wadde n'erimu yalibadde akakasa nti nno essaawa n'ekintu kya protecting atakimanyi because ffe tukimanyi in and out okitegeera. But at the end of the day obudde kintu kikulu. Ate Duncan obudde tebusemba. Nalabye ttiimu yenge bakwata Fefe Busi byayogedde ngagamba Fefe Busi yayisizaamu Djjacob eggaali. Ffenna tukimanyize Duncan naawe Doni kyali wange. Doni yasooka kumanya nze nga tanakumanya Fefe Busi. Ffenna tukimanyi nti Doni twali tutambuliddeko mu mmotoka y'emu. Nze naawe twali tumanyi nti nani nkitikidde kumakya nezijamjabako Doni. Okitegeera sisobola kubeera mu kamera ya muntu nga tanjagala. Era sisobola kubeera mu kamera ya muntu ng'awalana mukwano gwa nga mulabe wa mukwano gwange oba nga mulabe wa mukwano kale Duncan ng'oli mukwano gwange naye nga olina omulabe wange g'obeera naye sisobola. Nze naawe tumanyi nti Doni yanga tugenda kutandika olutalo olw'ekiwaani. Nze naawe tukimanyi era nze naawe tumanyi nti Fefe Busi yeegayirira Doni tutandika olutalo olwo. Nti naawe tukimanyi. Segera kati njaga kubuuza Doni ku channel ye ebibuuzo n'owamanga olutalo lwa kiwaani te si lwa kiwaani. Fefe Busi byayogedde bituufu si bituufu kubanga nze okola na Fefe Busi kwava ku Doni kwennyini. Doni yatutegeka nze ne Fefe Busi oba naani oba ne Jay-Z. Fefe n'agaana okujja nga Doni asaba ennyimba za Fefe Busi buli ku radio gy'omanyi. Ne muganda ozalaba abayimbi naye nga Djjacob nkubirako ku Fefe nenkubira Fefe n'agaana ogikwata okuva nga nti siriddamu kukola ki kubeera mukwano kubeera kyali kubanga Fefe Busi taliriyo wambwa n'omuntu apromoting ennyimba ze ku airtime owuwe ku simu eyiye taswakera makya muwaayo akadde agenda amukolereko amuyimbireko kubanga mwana Doni golaba asokwera ne mu bbaala ng'ali ku bibye nagamba DJ nkubira kayimba ka Fefe okitegeera ne mbuze ne gwe kyali gwe olina Jay-Z wuno n'otuzola nyimba nga ne Jay-Z munkubire okitegeera kubanga twali tutambula abantu basatu bana ne Shani ali mu Amerika nakatunde nkagamba simanyi kangulira ng'ensani ya Fefe Busi emyaka 8 kuva kati paka emabega yatena adi n'ekikumi ngabira ne Gravity ngasula mu ntebe za Gravity okitegeera kati wangamba nti yangulira ng'ekyemisana simanyi olusaniya lwa mitwalo 5 mulimu paketi bw'amayirungi bumeka Fefe bwalya buli kapaketi ka 13
nangamba Djjacob omumpi obusajja obumpi fefa nkoma muno naye yevumiramu nangamba simanyi sina mukazi nengamba fefe musiru mulalo basi mulalo anyway nengamba wala fefe atalina manyo mukama asofuna ataga amanyo galina gagundi bagateka mbutese ebyaddala sikulimba fefe twamugamba vakakola kagenda kutta amanyo fefe nakwa bamutwa ne bajjamu amanyo ne batekamu amanyo amalala akitegeera lwakakola nemuga kati gwe fefe kale ola naye fefe ofuna omuntu akuzaalira omwana ola atenze kyokuba nti seri mukazi gwe njagala mu bulamu bw'ensi muno taliyo kuki olaba akakendo kano akakendo kano mulimu ebintu bintunanga kati bafani tebamanyi nti at times tucreatinga entalo mu industry okuteekamu vibe nadenda bakritika abadde ku tiktok agamba Djjacob kati mukulembeze Djjacob bla 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 Djjacob kati naddala bamitaani oyo akavuka kefula nya kagezi ani asi franka bayide kamali kwetondera franka ntambi yankubira kesimu yankubira simu naga Djjacob kyakikola nga nkigenderedde nali manyi nti ebintu byamu biri nemuka tujja ku meeting atogere franka ntambi big up on yourself sikuinako buzimu blood wange ate thank you for kubanga wankubidde ku simu twogera nga abantu kwanza ndi musajja saganya okubeera nga keeping grudges n'abantu nye just waliwo abantu abamu abeefuula nnyo abagezi ng'olutalo talumanyi wajja lugenda naddaawo nagamba kati Djjacob omukulembeze simanyi alina abantu batunulidde alina ekyokufiirwa simanyi ngenda okukola ekintu kiri mu siru ate wansanga mbikola gwogenda okujja okutandika okwogera mu music industry mbikola wansanga creating entalo so that abantu baganyulwemu olutalo lwa fefe bus luyamba fefe bus okubanga show yetambula talina ledde kwalangidde alangidde ku lediemu that is Galaxy talina TV kwatadde bulango musajja watanoonya Towebuula esi okuleeta abantu ku show ye jazz pia togita yakuzannya tafubi era akozeko shawo nemusala kati fefe by the way ne mukudesigninga fefe shows wenasooka kumiitinga fefe yangamba agenda kukola show ku Cricket Oval nemugamba fefe blood mansaga nnyo okujubisa kola Freedom City wetakola Freedom City sogireke nangamba mama baby agenda kukola Hotel Africana nemugamba fefe ayina mama baby we muyimbi nemugamba fefe bwebanga ddala omukazi omwagala abire mu industry muno awangalemu ebbanga ddene wadde yakusookamu tomugamba kola Hotel Africana mugamba akola akantu kamuwe kampushinga bakamuwe molalo ogenda mu bifo ebirala nagenda kuuma fefe nagenda ku Freedom City ali ensikino bayagikola kiyagibawo nagiuza nga asijja kugera ku Freedom City nagenda ku pia eyo jazz pia byonna nga nze amukola ki amuwa amagezi atamwagala fefe yalina oluyimba lwe bayita Who's Who yali mpulirizamu omulundi ogusokera ddala nemugamba fefe okumakinga sure nti oluyimba luno lutunda tukulyetinge hip hop battle mu ba hip hops tukubira ba hip hop bakole battle y'oluyimba nga bakuddamu netandika okuba amasimu ku sente zange abantu batandika okukola challenge nga baddamu fefe nga bavuma fefe nenga kigendo kyaffe kyali kimu kutunda luyimba weyatandika okufuna sente kati fefe oyo ne album yeyo nayina yahuziwa abantu abakuba ennyimba ezohuzihu nazikwata neziteeka ku show yange netandika okukuba oluyimba ku lumu nga mbabuuza fefe ani asinze kukuba oluyimba luno nga tampadde alina 10 kubanga mwavu mumanyi olwokubanga esaawa zino avugamu ku kamotoka ayinamu ku bulamu bulungi amanyi sirina rediyo kati waddembe okukola byonna byenayagala naye ate nenzijukira nti bambi yansabye tutekewo embeera Towebuula yesu etandika okuba etambula ekyo nenkireka nenga nti fefe kamuleke but bafaani mwena gye muli eyo njagala mbabuulire temusobola kuyingira mu ffumbiro mukoma ku lujjiriro effumbiro lirimu ebintu bingi nnyo byetasobola kutegeera Djjacob oyinza okunyiigira okuga Djjacob abeera mu ntalo naye nga tomanyi ezo entalo ziva ku ki ezigendera kyazo ziri ki kati olunaku doni walikeeraku ekyokujja okunzijjako interview njagala gamba abantu ebituufu nti olutalo yalusaba ng'alusabira muyimbi we n'omuyimbi we yalukkiriza kubanga nina ne voice note z'omuyimbi we
nesimu naliwo waliwo gyamukubira okitegera kati abantu bano bagamba nti Djjacob njagala nnyo creating n'entalo nyingi ne bano bakritika abacriticizing embeera batamanyi na piki bigenda mu maaso baleme kulowooza nti bategeera nnyo kubanga ffe tubawo ebyokukola okitegera bo badde awo boogereko badde ku tiktok zaabwe bagambe Djjacob kati yafuuka simanyi Djjacob alina ekyokufiira kati Djjacob simanyi atava mu ntalo Djjacob okitegeera ekyokufiira sigwe yakyewa mwana sitegera kakinga katereka jjawo nakagamba 26 ajja nemubuuza wannonda saakulonda nemugakati oba tewannonda ofa ki nange yansanga omugono nomulala yakutumira emotoka yange nagamba bba akalulu kafune nga katera bannono omusajja nemugagwe omusajja gunsobola okukusiba guwani antomera obuyinza obujjawa abantu bagamba Djjacob muleke nebamubamu awo empi bo nenkwate kuba nenkolaki nengenda at times danka ntera nnyo nenga nti Katonda si musiru wenga nti Katonda si musiru danka nti twandisobodde kujja wano olunaku lwaleero kabe muzeeyi wenga nti Katonda si musiru n'omuntu ali ku YouTube esaazo tyandisobodde kulaba maaso ge kulaba bintu byetwogera n'amatu ge kuwulira bintu byetwogera waliwo omukazi yazze ono ku division yagula akantu k'amaaso n'akateeka mu maaso amaaso ge negaziba anoonya muwala katako anoonya $1.5 amaaso negaziba okitegera nti buli kimu ekiri mu nsi waliwo ensonga waliwo reason lwaki yapeninga tuli musondera ssente ng'abantu okitegera asookuba ntina afuko addawo n'abeera buto nekisasuubira nti okisoboka kubanga emunyenyi weba efudde n'ogiwala katako kiba kya bbeeyi nnyo gye bujja mu maaso so abatulaba waliwo ebintu oluusi baba balina obutayingiramu baba tebabimanyi gyebiva kawonvu n'akagga baba tebabimanyi bakomeyo gye batudde anyway osooka ena maky okuba nti osupporting omuyimbi wo but olutalo lutategeera oluleka neddira mulinze mu part 2 etya tujja mulabako era nga gamusuuza mubi adiro tasobola kuva gamusuuza mubi anti ajja tugambira ena mu nkukutu nga bwa ajja kwogera eno mu nkukutu wabona simusaasidde nti takyayinza kudda mu kunkubira simu nengikwata takyayinza kunkubira simu nengikwata ddeero takyayinza kuŋŋamba nti nalina ekizibu nemuyamba takyayinza kusanga kugera nange eddakiika 5 sikyayinza muwa budde obwo kubanga ddiiro namaze okulaba nti ddiiro alina omutima omubi ogw'amaanyi nno ogutali gwa mpola omutima omubi nno eddala oyo ddiiro kati ovola nti ebiseera ebisinga obu nti abantu balaba bulabi kati twakola ekibiina naye eyo naye butwala nti natuuse leeti nakugwa mu kibiina naye olimuseneza nyingi kivana ku ekyo ddiiro mbadde nkola naye ku sande nze ow'omutima omubi nga njagala atunde bulandi ye ng'omuzannyi wa firimu kubanga nagamba Duncan sina kyenfiirwa okuyimusa omuntu omulala nga nkola naye baana bangi nnyo bava kuumukaati abavaawa abegayirira nze nkola nabo neŋŋaana nenkola neddiiro okitegeera naye namutunulidde ng'ayogera ebigambo ku kacyumbaale era nenga banamawulire bannange bonna gye muli olunaku lwali osekera Djjacob because alina olutalo nemusuuza olina omuyimbi go promoting omuyimbi ajja kukola ekintu kyekimu kyebankoze teri muyimbi aliriyo batono nnyo ku 10 osanga abayimbi 10 abaliriyo muganda ge yonna gyoli ng'oli munamawulire essaawa zino ensi eri mu kukyuka TV baziggala radio baziggala aba ne bagenda giggala nyingi zikyajja ziggala esente zikyali mu bantu abantu tebakyalanga abantu tebakyalina ssente vision era efulumya empapula z'amawulire tugeze bukedde 7,000 kati efulumya 2,000 oba 3 okitegeera monitor era efulumya daily monitor 6,000 kati saa zino efulumya 1,200 nga n'ebiro gitunda lutalo omwana saa zino ali kuumukati ali ku institution oba ali ku university yonna gy'oli bire bigambo mbikuweereza ng'okola journalism oba mascom
ensi ekyuka eyo course egera kutuuka ekiseera nga tekyalina makulu mu Uganda. Lwana nnyo ove ku campus ng'olina certificate endala oba ng'osomye course endala esobola okuyamba ng'oba journalism bugenze, kubanga journalism eri mu kufa right now. Bw'obanga abagagga batadde sente mu Super FM yalina abakozi abasukka ku mpewo, yalina abakozi abasukka mu nga mu 2, kati yalina abakozi 6 oba 7 oba 8 ku mpewo yonna. Kiba kitegeeza munnamawulire munnange nga ddala oli ku campus eyo osoma kosi y'okubeera munnamawulire, lwana nnyo ofune ekintu kirala ky'oyiga ku ssomero eyo. Oba oyiga kusiba nviiri oba oyiga kintu kyonna, kubanga amawulire go nga go gafudde. TV bagenda ziggala, radio bagenda ziggala, ne mpapula z'amawulire bagenda ziggala, kubanga abantu buli kimu bakifunira kuno. Ekintu ekisinza okutta amawulire kyekintu kiyitibwa essimu. Zi TikTok, zi Facebook, zi Twitter, zi Instagram, zisse empapula z'amawulire, zisse radio, zi YouTube, zisse TV programu. Omuntu agenda okumanya ekintu nga TV ogenda okyogerako nga YouTube yakyogedde dda nga tekyalina makulu. So oba osoma journalism, Mazcom, making sure nti ova ku university yonna oba ku institute yonna ng'olina ekintu ekyokubiri ky'okoze, because amawulire tegakyalina value, tegakyalimu ssente. You need to be careful because abantu abali mu media tebasobola bibagamba, tebasobola kugamba reality. Naye essaawa zino oba Urban TV egenda ku closinga, bakozi bameka bali ku Urban TV badde bagipending, ate nga Urban TV efunanako n'obulanga okuva mu gavumenti, si ya muntu nga ono olaba nti no monitor ng'onaba nti Dembe FM yali yaani Agakani natuka ekiseera nga Dembe FM tekyasobola kuyingiza ssente zigiwanirira, ayagala millions 2 buli mwezi, ninga Dembe FM ekola millions 108 nga abakozi batwala millions 6 nga labira tali muki mu business. So you need to think out of the box. Yes, naddala ng'ogenda kutuula otudde emikaaga esaazo onoonya koosi yakola journalism gijje mu bwongo obwo, gyesonyiwe, noonya koosi endala. Bajja kutuuka ekiseera certificate bagizzewo kubanga tekyalina makulu. Ensi ekyuka, ensi egenda ekyuka each and every day. Bitabuse birungi si birungi ate oli abadde ki oyo mufu. Owaye yamani nawuliddeko ku Daniella ng'agamba emyaka gyali 10, agambye 12 nga omukulu Dr. Jose Kamyona amuyisa bubi mbu era yalinga ku bugubi mu byonna. Bwenyi maama sibatano maama balamusizaako mubale kujja tukyalirako muviriddewa mu kisiraamu musanso balaba. Amina maama. Abantu bote babaniriza. Yeah. Sina kyenvaako. Abantu nomaito ina mpisa nese ina mukumpisa. Kati no kankubira dankani wobo ndabidde mu distance eri ewala gajja ku bondi wamba ne wonsemberera. Umanyize kati nayiga kyonkola kyenkukola. When treating obulungi I treat you good. When treating and respect I treat you with respect. When treating okubera evil because I'm worse than evil. You understand? Yeah. So Daniella 12 afumbira nga abakyala bagana tudde lw'abaana naye ng'emiggo gimuyitako mpiri ki munnaye kankunyumizemu omukazi oyo bayita Daniella. Nali nkola twalina cards. Daniella najja nali kisesita mu kitabu ne musanga ng'ayingira. Ne musanga nga mama Daniella gye bali ku kaali naye gye bali ku olaga wala ngenda agula ku radio ne muwerekerako ne mugulya enzigi zonna ne mutugamba ononya ki nonya kasuku ne mugamba kasuku ali wali genda woti awo kasuku ali awo because the kasuku tetukwatagana kati munze kwekukkirira mbantuka wansi nga Daniella akubye kasuku ne ngamba yi yava ku monitor najja wati nayita na registering nansanga mu lukomengwa nga mama Daniella gye beko olaga ngenda ku radio eyo nga mumuwerekera bulungi nga mwamanyi balina interview ne mga njeta omugulirawo ki studio ayingire ngamba anonya kasuku nga kasuku atudde nimba presenter gye batuula nze nenzikirira madala mbantuka wansi ne ku madala bagamba Daniella kyakoze kasuku akubye kasuku. You understand? Abasajja tusirikira ebintu bingi mu relationship. Abasajja tunyigirizibwa mu relationship.
Toka abasajja tetuvaayo nnyo kwogera. Bw'okeera nga omwaki n'olugamba nti ndeetinze omuntu omumanyifu. Manya bino wammanga. Bamwegomba bakazi banno. Manya bino wammanga akemebwa ng'omusajja. Manya bino wammanga nti ayagalwa. Okitegeera? Omuntu asobola okubeera obsessed gy'ali. Olaba nze Djjacob waabwe abantu basobola okubeera obsessed gye ndi. Ne bajja ewange gye nsuula ne bagamba Katonda abatumye ne banneesibako ebbanga. Siri muyimbi, siri serebu, siri ki. Naye omuntu abeera obsessed gye ndi. Olwo ate kamiliyoni akuba zino ezibuna amawanga, akuba ezitula mu mitima gy'abantu. Kati Daniella yakola ekikola ekyo. Naye nga ndira omukazi ono si mwangu. Omukazi ono si wa bulijjo mukambemu. Muganda wange Daniella yakuba kasuku. Ovanga omukazi agenda n'alwana gy'atamanyi. Nakuba omuntu abantu awali security. Nakwati kuba n'atambula n'agenda. Nafuluma. Kati gweteebereza ekiri mu kisenge kyeki. Gweteebereza ekiri mu maka ge kyeki. Bw'abanga asookejja n'akuba omusajja empi. Olwo ate bbaawe. You understand? Yeah. At times ng'abantu tutunulira ebintu ebimu. Nogamba kino ekintu kankyerekereze kubanga mu bulamu bwange saagala nnyo kwagala ku bakazi b'abayimbi. But omuliro kamiliyoni gwatuddeko munene. Nti omusajja tasobola kuvaayo n'ayogera kubanga bw'ayogera aba yayandisa obuziina bw'amaka ge. N'abaana be bali mu jajinga. Kyova nti Katonda yatonda amaziga gaffe nga gava wala. Naye munda tuba tukaaba. Tuba tuyisibwa bubi. N'eddoboozi yaffe tuvaayo okwogera about relationship biki bye tuyitamu. Abantu basobola bitwala nga bikulu. Because eddoboozi ly'omukazi Katonda yalitonda nga liri soft. Mu matu g'abantu ligonza emitima gy'abantu. Abantu baliwuliramu nnyo kubanga ensi ewulira omukazi. Kati Daniella kyali mu kukola. I know si kirungi. I know si kirungi okukwata obuziina bw'omuntu bwa relationship yo eyaggwawo n'obwanika. Ayinza okuba nga ayagala mulumya kubanga omukazi wabanga akyalina feelings gy'oli. Asobola okukola ekintu kyonna kyonna kiri weird. Ng'alowooza nti wanaakikola either ojja mwagala naye nga tamanyi nti ekintu kyali mu kukola kiri mu kutta gwe nga taata w'abaana be. Omukisa gw'omwana tegukoma ku maama yekka ne taata gumukwatako. Bw'ovuma taata w'omwana wo kiba kitegeeza n'abaana oba bavumiddemu. Abaana bava mu ntumbwe z'omusajja oyo balina DNA y'omusajja. Bw'otwala omusajja oyo ku kkomera ne bamusiba bana n'abaana baba bataddeko ekikolimu kubanga abaana abo bava mu taata. Bw'okeera ku makya n'olengezza omusajja n'abaana ensi ejja balengezza. N'abaana ensi ejja bakotogera kubanga taata agaba omukisa. Taata naye entuuyo ze ensi eziwulira. Ono njagala okugamba buli mukazi yenna oli eyo ng'ofunye obutakkaanya n'omuntu gw'oyagala naddala nga musajja talabirira mwana takufaako kola nga w'osaba. Omanyi omukazi asaba abeera mwawufu mu ntegeera ne mu ndaba y'ebintu. Omukazi asaba asobola okunnyonnyola Katonda obulumi bw'ayitamu. Omukazi asaba asobola okugamba Katonda Mukama Katonda omwana ono saamuzaala nzekka. Omwana ono namuzaala n'omusajja tayagala mulabirira tamufaako. Naye manyi gwe yakeera ku makya eyatonda eggulu n'ensi. Osobola okwogera n'omutima gw'omusajja. Osobola okukyusa obwongo bw'omusajja n'addamu amagezi agasobola okujjukira obuvunaanyizibwa bwe. Mukama embeera zange zigenda kukyuka. Ngenda kulekerawo omuvuma, ngenda kulekerawo omulengeza, ngenda kulekerawo kumwogerako, ngenda kwogeranga naawe. Ngenda kukusibira omwaka mulamba okutegeeza nti omwana ono saamuzaala nzekka. Manyi Katonda eyo gy'oli osobola okontrolinga omusajja n'ajjukira obuvunaanyizibwa bwe. Omukazi alina olulimi olugonvu nga n'essaala ye emaakinga olulimi lwe nga n'omutima gwe gumaakinga olulimi lwe. Katonda asobola okugonza buli kimu kyayitamu. Katonda asobola okukuba ekkubo eritali n'ategeka future y'abaana be ne batasanga buzibu. Bw'abanga omusajja wo saawa zino ng'olina kasente ng'oli mukazi naye ng'omusajja ali mu mbeera mbi yimusa omusajja wo kubanga omusajja oyo alina DNA y'omwana wo. Omusajja wabanga mu mbeera mbi nga gwolina ku ssente mwali mwagaladdeko omwana ne mutabuka buli omu n'akwata bibye naye n'owulira nti taata w'omwana wo ali mu mbeera mbi. Kikatako omukazi okuteeka ennusu ku taata w'omwana wo kubanga taata w'omwana wo akalinga ebizibu by'omwana wo. Bw'omwo obuyambi taata w'omwana wo ng'ali mu mbeera mbi n'omwana wo bamukotogedde kubanga ekikolimo kitambulira ku musaayi.
si gwa mukazi gwa musajja bwebanga kikolimo kinamira ku musayi gw'omusajja ng'essaawa zino oli mukazi oli mu mbeera nnungi naye ng'owulira tata w'omwana wo bamugwane ku muzigo ng'owulira tata w'omwana wo asomba mazzi ng'owulira tata w'omwana wo akola omulimu gusembayo wansi mwavu ng'owulira tata w'omwana wo yalwala avundira mu nyumba ng'owulira tata w'omwana wo ali mu mbeera mbi wadde yakola ki wadde yakunyiiza wadde teyalira mwana wo wadde yagana n'omwana wo yagenda kola ki yamba omusajja oyo kubanga omusajja oyo akalinga omusayi gw'omwana wo ate ebikolimo bitambula kiva ku taata nekikwata omwana lwana nnyo okulyetinga empeera ennungi because ku myoyo ebiri ogwa taata n'ogw'omaama waliwo omwoyo guwumulira ddala ne guwumulira ddala waliwo omwoyo gutawumulira ddala omwoyo gwa maama teguwumula niwabeera mu ntaana nga sigazaako magumba maama tawumula mirembe ng'abaana balese ku nsi bayita mu buzibu maama tawumula mirembe ng'abaana balese ku nsi bayina ennyonta maama tawumulira mirembe tamala gafa tafaafa kati Daniella nga ye esaawa zino kyalina okukola kuba kyaka kuba si we gusoose ne gundi bwe yakuba wizi bwe yakuba mukazi we bwe biraba yavayo n'apasinga n'agamba naye bw'omayo family bwetyo Daniella kyalina okukola alina okukkiriza amazima nti family gyakola ki gyafumbirwamu ate alina okukkiriza amazima nti abaana be bakula ate alina okukkiriza amazima nti buli kimu ekigenda ku intaneti tekivaako alina okukkiriza amazima nti omusajja gw'alina kyakulabirako eri ensi wadde yafuna okunyigirizibwa n'amuvinga ono obulamu bwe yasasulira abaana be yayamba abaana be byonna bye yayitamu tetubimanyi tulyako sayidi egyo singa ne kamiliyoni avaayo n'afaanana nga ye osanga twanditegedde amazima naye kamiliyoni musajja muwe ekitiibwa okusiriikirira byonna obulumi bwayitamu ng'omuntu manyisi mulungi tali perfect kubanga ku nsi kuno dankani teriyo muntu ali perfect buli muntu alina akaziina ako ak'enjawulo nekitwala omukazi ow'enjawulo okugumira ekiziina ky'omwami gwe yakera kuma ky'okwagala bwe watusobola kugumira buziina bw'omwami wo relationship netuuka ekiseera neggwawo wasirika sirikira ddala ekintu ekisobola kukeramu ky'okuwumuza omirembe okukkiriza nti Katonda asobola okukyusa omutima gwo ekintu ekisobola okuwa omirembe nga ggwe omukazi okukkiriza nti anything in this world can change n'ofuna omuntu ate omulala asobola okukwagala okusinga n'oyo gwazalamu abaana okusirika kintu kikulu nnyo okukozesa amaviiviigo ng'omukazi ng'onyonyola obulumi bw'oyiseemu nga maama Katonda ajja bwanukula naye maama abeera n'omutima omubi ng'ayagala n'okutema omuti ogwo ogwavaako ekibala kyeyabuusa kyeyanyonsa kyeyeetikka emyezi 9 oyo maama aba mubi maama asobola okukwata omusajja omutwala mu fida aba tamanyi maanyi ge maama asobola okutwala omusajja mu kkomera because aganya okuweerera omwana aba tamanyi maanyi ge maama teweetaga kukola ebyo byonna maama ensi ekuwulira maama amavivigo gasobola okukyusa omusajja gwebaka naye mu buliri maama Katonda yakuwa amaanyi omwana waba agudde mu nnyanja yes maama alina kutuukawo nayegalira ennyanja nagamba nnyanja oba mukasa w'ennyanja nsaba omwana nga akomawo yonke ku mabeere obadde gye yava wayitawo saawa busaawa oba olwo olunaku oba enkeera omulabo ne gudda waggulu because ennyanja ayogera nayo bw'abanga ennyanja ayogera nayo nga n'ensi ayogera nayo teri kintu kisobola kulema maama kukyusa bw'abanga tata w'omwana wo musiru tayagala kulabirira mwana yesala eri gye nkugambye nti okufukamira ku mavivigo buli nnaku n'okwata ku lubuto lwo n'okwata ku mabeere go n'oyogera ne Katonda kabe ng'omwana we saazi ali mu kiyumba ayita mu mbeera mbi oba mwali mu Amerika ng'ayita mu mbeera mbi ng'oli maama kobe ng'oli maama ng'oli mu kiyumba ng'omwana ali mu Uganda amabeere go gasobola okukola nga omuwulenge wakati w'omwoyo gw'omwana wo ne Katonda n'amuteekako empagi ey'enjawulo lwakuba abakazi b'ennaku zino bangi nnyo beebuusabuusa banaaba naye tebamanyi emibiri yaabwe gisobola kukola ki bw'obanga maama asobola okukwata ku bukazi bwe n'alaamiriza ebigambo eby'ekisino ebituuka ku musajja ye maama y'omu asobola okukwata obukazi bwe n'alaamiriza ebigambo eby'essuubi eri abaana bonna abaayitaawo ate ebigambo bino bituukirira lwakuba bannaku zino nagamba nti bamaama bangi nnyo batomera obwamaama nga si bamaama naye tukola obute emyezi 9 nga si maama nga teyatunulibwa kubeera maama naye ensi nemufuula maama nga teyetegekebwa kubeera maama naye ensi nemufuula maama nagamba essaawa zino osanga omukazi nga
ayagala okuzaala ng'omusajja tayagala, nosanga omusajja ng'ayagala okuzaala ng'omukazi tayagala, ne bazaala ekikuuno ku nzi ekitalina mpisa, ekiwemula, ekivuma. Era buli mwana gw'olaba avuma ku social media, bw'omwetegereza embeera ze n'okugendako mu byafaayo by'obulamu bwe, ojja kusanga akulidde wa ssengaawe, ojja kusanga akulidde mu ngalo za muntu mulala, ojja kusanga tatukisezeeko kintu kiyitibwa laavu, nga tatesinzeko kintu kiyitibwa laavu, nga tatesitinzeko kintu kiyitibwa laavu, kubanga omwana akoze ne maama ne taata. Duncan entegeera ye njawufu nnyo, n'omwana akoze ne single mother ne single father. Duncan okeranga ku makino okulanga okulidde mu bwa single father n'okulanga gwe weekuziza nnyo wekka, ofubanga nnyo okufuna omukazi akoze ne maama ne taata. Nkiddamu bw'okulanga gaggwatobye wekka ng'omusajja, ofubanga nnyo okulaba nga ofuna ekintu ekiyitibwa omukazi akulidde mu ngalo za maama ne taata. Okay. Owahe tuyozeyoze abo abantu be baadde obwa minisita. Nawudde wangamba Nyamutolo muninkini wa Musuuza, abadde okimanyi kwa gwe mukwano gwa Musuuza, yali mukwano gwe? Nkimanyi. Okimanyi? Naye n'abaana ba Musuuza batanse okompeyalinga mbu Leema Amuza ne Leema simanyi Musuuza Nyamutolo. Omanyi mu bulamu bw'ensi tulina abasajja ba Towebuula. Towebuula ye musajja atava mu bisaawe by'abakazi, ayagala ekisaawe w'ekiti, akyagala ekisaawe w'ekiti, akyagala ekisaawe. Omanyi ddanga tuli basajja, mulibamu omusajja agamba nti njagala ku mukazi embeerera, njagala ku mukazi eyazaalako, njagala ku mukazi ng'alina ku ssente, njagala ku mukazi ng'alina kino, njagala ku mukazi nga MP, nga bye birooto by'omusajja. Ne mbamu omusajja agamba njagala omukazi gwe ngenda okukeera ku makya okukola ki, okaddiwa naye. Abasajja banjawulo. Agamba nti no bonna n'abakazi mbamazi kafuka singa ku mukazi ogwo. Otegera ntunudde post nyingi nnyo nga bakomparinga Rema Namakula ne Hamuza ne Kenzo ne Fiona. Buli mutima gwa ne ngamba singa bamanyi kibakomparinga ko singa no bakitegera nti bakimanyi bafana enaku ze bagala nnyo okuyinga okutuuka ne ku rujjuliro naye nga tenga olujjuliro tebasobola dutuukako. Rema Namakula omutima gwe gwatereera. Rema Namakula kyeri alotira okufuna yakifuna mu musajja gw'alina. Rema Namakula ali mu relationship mu essanyu. Rema Namakula alina omuntu atasobola mulaga nti no yeno ebba wange. Rema Namakula ayagala omusajja atasobola muga nti sijja kupostinga tompostinga. Rema Namakula ayagala ino omusajja amuga nti kyonna ne tuba mu public kola kyonna ky'oyagala. N'ekibi nnyo Duncan okudatinga omuntu ng'akwebakako akozesa buli kimu n'ofuna olubuto alugjamu takulaga eri ensi. Kyozitegeeza omuntu oyo tanakeera makya kusalawo oba tanakeera ku makya kwagala gwe kunywerera amagulu go. Ebintu bingi nyo biso okulowoozaako mu mbeera eno. Naye otuuka ng'ekiseera omukazi n'ava mu ttuluba era okubeera girlfriend n'afuna omuntu omuwanga ekitiibwa, okukusalawo kw'amaanyi. Danga mayi akinkuwa ekitiibwa nti wasalawo si kyangu okusalawo. Issue eno singa abantu bamanyi essanyu ya Rema ly'ayina tebandibadde nga baziza history we. Omuganda agamba entamu gyo wali ofumbyemu togiyita kitamutamu. Kyekino kye ŋŋamba nti bw'obanga olina ttiimu yo ng'oli muyimbi ng'olaba ttiimu yo ekola ekintu ekyekisiru, omuyimbi vaayo oginenye. Ogiganye kintu kyemukola si kirungi mukireke. Omusajja oyo yamugambye kyaliwo oyo Alpha Times n'amugamba Djjacob omuleke. Omusajja wo yamugambye Djjacob omuveeko. Otegera kati bino byonna mugendo biraba nga abapostinga be bantu abali close k'oyo omuntu. Nze mba kuba ye oba nga ndi manager we mbagamba mukiveeko mukireke, because Rema ya moving on da ali mu bulamu bwe bulala, ali musanyule eddala, ali mu birooto by'omusajja gwe yasabiriranga allomuwa gw'ayina gwadde yazaalamu oli omwana naye obulamu bwakyuka. Era n'abantu abapostinga ebintu ebyo mbasaba kintu kimu kye mulina okumanya nti abayimbi bantu
basoma balaba buli kimu ne bantu be badatinga babiraba teri kisinga kuluma ku nsi y'amakolana mukazi wo nga wakyamugereraganya ne ex we ekintu kyo kiruma Duncan okusanga omukazi gwazaalamu omwana wagoyina nga akyayogeza ne ex we nga akyabeera nga akyatambula ne ex we nga babeera babiri ne ex okitegeera nga ne ex we amuziikirako awo noomanya waliwo firimu era omanyira nti okuuma lubugo balemubbe you understand nga baga ababadde mulumbe mbu ex yabadde mulumbe kiba kiralamuko wano wekugambira muganda wange nti ekigera mu maaso bonna bafaani kye bali mukola kisindike busindisi kumenyamenya omutima gwa Leema naye Leema alina omutima omugumu okumanya Leema alina omutima omugumu ate Leema yasalawo tebajja musobola tebamusobola talumizibwa ye atuna butunuzi nsinga weegenda ne banagitambuza toposti nti mukazi watu gwensaasidde ono MP minisita oyo gwensaasidde ekirala kyalinnye takimanyi wadde ayagala nti waliwo kiri kyenkugambye nti mulimu okubanga oyagala omuntu naye nga tannabakula nga tannakusala muganda wange okukula n'okusalawo kintu kikulu tekimala gasangika mu sekita gye tulimu eya entertainment yabulabe nnyo eri abafife abasajja naddala ng'olina erinnya ate nabo abasajja tobanenya nti ekintu Katonda kyeyatonda ekisanyusa omusajja mukazi ekintu ekisobola okukakanya omusajja sex akakanya nnyo omusajja sex aliftinga nnyo omusajja ate sex aleeta omukisa eri omusajja era sex asobola okwavuwaza omusajja era sex asobola okuleetera omusajja okubeera nga ali miserable sex asobola okusiraanya omusajja osookera kumakya Duncan n'ogera mu loogi noteekako kondomu noavinga sex omukazi n'akwata kondomu eyo n'agitwala jjukira mulimu enkwaso zo n'alamirizako ebigambo byonna byayagala Duncan nebikwata kyova olanze nsekera nnyo abantu abagera mu loogi oba tebafaayo okwetegeeza nti buli kimu ekikufuluma ng'omusajja kisobola okukola nga omuwulenge okugaggawaza oba ogukwavuwaza omuwulenge nedda si pipe muwulenge tubali muganda omuwulenge kyekiringanga mukigandawaza omuwulenge eringanga future yo kankireke njakigera kijja abantu abangi bajja kitegera mu ngeri endala but ffe tulaba firimu time nagamba ekintu kikulu tusabe nnyo minsi alemeko abamaziga ngaabalaba bazze bakaba amaziga tusabe nnyo minsi baleme muddukako mu nnyumba ngaalaba batize baddukako ki mu nnyumba tusabe nnyo minisita ate ekintu kisinga kuluma ku nsi yamukanga omukazi ayagala omusajja naye ngaomusajja tamwagala ate ngaomusajja tayagala oba omulabira nti tayagala oba omukakabo kasi naye omusajja ali mulaavu oba omulaba nti ali mulaavu bwekimu kinyirira ekirevu kyalimu envi kitandika okuva envi zivaamu okutandika okuddamu black katula tekirimu kavi wadde nakamu katutunula ffe tuli mbizibu ebirevu bitandisa okuvujjamu n'envi bizibu batusitwesinga nakubira Duncan namubuuza waayi Duncan Djjacob oyo omulaba wambwa tasobola bimala niwe abakazi abatasobola kumala bintu abakazi nga tasobola kumala kintu na muntu gwayagala ekiri mu butonde nti Katonda yatonda omukazi ng'anoonya answers ate ne tomunenya kyova nsobola kunenya muntu gwenjagala kunyumiza kintu muntu mulala atali mu relationship yaabwe sisobola munenya because manyi ekyo kikolebwa abakazi omukazi Katonda yamutonda ng'anoonya answers era watafuna answers obudde bwonna bunaasiiba anoonya omuntu asobola omukamfatinga mu mutima. Okay, Djjacob, tuyoze mukulu bala manyi mulimu abantu bemanya balina ssente mu Uganda naye nga tebakkuta balamu alina ssente eriemu olowooza bubunamamu balamu alinamu apartments ziriganga 3 balamu alina ssente naye ekyennaku ekiriwo
nti balamu omanyi onakyalira balamu wali awantu awo sente z'abapromota sente z'abapromota ezo nayingira mu mabanja nayingira mu looni nentegeka ekivulu kya Spark TV Museveni n'abijjawo ekivulu nekindeetera obuzibu bwe kimu nekitwala ebyange byonna lwa balamu oyo era balamu ne balunywa n'abitex be bantu bentunuya neŋŋamba bulabi mu nsi ate bwaba batandise obbawa obuyinza kati fe abateeka ebivu tugenda kwekaabira tugenda kubonaabona be balina ssente be balina obuyinza ojja kukakasa nale sipiika ng'agamba ewamagogo nti twajjamba okulembeze nga tetulina ssente kati tulina ssente tulina n'obuyinza banga agenda kuddamu abeere MP lwampaka neŋŋamba omuntu atuukira okwogera ekintu banga ajja kubeera MP lwampaka mu bantu ojja kuwulira empaka kati bwetugenda bwe kimu kyobadde olaba balamu akola mu entertainment ogera kiraba nga akitandisa okikola mu office ya minisita eyo ogakola nga atandisa okikola bigira kutambika katuzo atandisa omulaba yalesa abantu bannuupo simanyi baki katemba agenda kubeera mungi President Museveni agenda muteera abantu abo basiba balamu afuna obuganzi okitegeera wafuna obuganzi balamu kyekimu bintu byajja okutukota nikukosa nga atunda muhozi ate abantu abo basinga obujjukira abantu banoonya nkyukakyuka ate enkyukakyuka n'oba okola ontya n'obagulira ensi yonna ogimalayo omuntu anoonya enkyukakyuka aba anoonya nkyukakyuka kungulu kuno ajja kulaga nti no yes azewuwo ayambadde akakofiira kaka NRM naye mu mutima kuba oti people alaga nti Kyagulanyi aliwo Kyagulanyi oyo Kyagulanyi n'oba ofootya omuntu anoonya enkyukakyuka n'omuwa billions of money tabeera contented ate ensi yonna tosobola gigula ekyo President Museveni kimu akirabidde ensi yonna tosobola gigula tosobola kugula nsi yonna tosobola kugula nsi yonna dankani ensi eno gye tulimu tosobola gigula yonna okkirizanga amazima nti kino ekintu si kyakisobola kankireke ate ebiseera ebisinga obungi twende President Museveni bamuvuma wajja kutuukawo omulembe ng'ate gugamba senga President Museveni akyaliwo gujja kutuukawo omulembe ab'e Libya bagamba kale senga Gaddafi akyaliwo naye Gaddafi bennyini bebamwettira Gaddafi bennyini bebamwewalayo Gaddafi bennyini bebamuleeta okuba nti ensi yaabwe eringa bweri okitegeera kubanga abasajja abazungu abo kasita ensi etandika okuvaamu ebyobugagga mafuta golodi ensi ebetandika eyinza okugenda mu ba super power balina okumakinga sure nti no bateekawo omuntu gwasobola okukontrolinga okutambuliza ku remote nga president nga atambulira ku remote yaabwe abasajja nga ba Putin tebabasobola because tebalina kyebabasobola bagulirira Putin alina buli kimu kyova kati Putin yayize katali mu kuwamba Africa edde kusaidie ayagala kutuuka ekiseera nga buli muntu yena ali mu Africa tuwetaga visa genda mu nsi gye bayita Russia you understand kakati bwe tuba tuze mu mbeera bwe tutyo balamu bamutaddewo okuyamba muhoozi kugonza muhoozi kuwerulira muhoozi ekkubo n'ebintu byonna byapeninga mu sekita ya entertainment kuyamba kutunda muhoozi nekyebeerabidde nti even if muhoozi omutunzi otya nga talina ntegeera yaba president omwantu gwe baagala era situ kijja kubeera kyekimu ng'ekiri ku taata we yes kijja kubeera kyekimu ng'ekiri ku taata we nkubuulira tutune firimu gyeneeraga naye Kongs Balamu buli muntu yena yavudde mu sector entertainment nofuna ekifo big up on yourself because nze mbaagaliza kisinga naye katusabewa gye kinaggweera eyo katusabe nti wajja kubeerayo emirembe amen nup yawandikira parliament ku nsonga z'okufulumya mpuuga ku kifo kya commission omukulu n'abaddamu ondowooza mungu yabaddamu Anita abagala tekisooka mwe temulina buyinza bufulumya kino kitegeeza ki omanyi parliament etambulira ku mateeka akataba konkayina wano kabe nange wano sisobola kukera maca kujja omuntu kakiiko nupo baddipi tesobola kujja omuntu kakiiko kanso yebuna mwaya yesobola kujja omuntu kakiiko
ate council bwebanga nupe ine abantu 56 nga NRM ine abantu majority kiba kitegeeza nti abantu abo speaker asobola controlling because speaker wa NRM ate speaker yakkiriza bwe kimwe kigenda okujja ku floor kibeewo nti Mpuuga atambulira mu mateeka nga ye naye nze kintu kyenayizeeko kinalabyewo kiri kintu kimu kyokka nti odotambulira ku mateeka waliwo kintu kimu kiwerekereza ogamba kankireke for the sake of funa emirembe Mpuuga bavumye Mpuuga weddemu ekitiibwa okitegeera naye nga ate abamuvuma be bantu be abamuvuma be bantu beyagira ku kaadi yemu nabo natunudde Waiswa ng'avuma Mpuuga nagamba ensi eno nzibu nze bakuba Mpuuga nkivaako nembakola nga kibaagala nebatekawo kubanga kiruma nnyo okuba nti parliament ekyalinamu kitiibwa kiruma nnyo okuba nga member of parliament tekyalina kitiibwa kiruma nnyo okuba nti nno abantu batuteeseza nga Uganda bekkusa bokka bwebanga badde baagala nnyo Uganda esente zaabwe bazisale bwebanga baagala nnyo enkyukakyuka esente zaabwe bazisale zive ku milioni 35 zive ku milioni 15 emilioni 10 ezo zidde mu bantu naye tebasobola because bakozesa sente okujjaawo bo bakozesa sente okujjaawo kiba kitegeeza politics mulimu nabo banenya kitono because buli muntu yenna atakolakola ki azawuwe Anita Among y'omu ku bakazi bemmanyi nti walemera ku kintu abakiremeddeko era tebasubirayo abanuupu nti bajjako era ku makya bayiseewo omulamwa gwabwe ogw'okugyako Mpuuga tagenda kuvaako bw'aba Anita Among n'Empuuga tebekubye mu mutima Mpuuga awaye kuba mu mutima asobola okuvaako Anita Among asobola okuputa mu backing off because osookera mu kino gamba kanso yebuna mwaya nkoyo okubeera meya designinze ne bakola by election oba sitini ne bateekako vice natinga over okitegeera naye saa zino Mpuuga tali wiringi kiba kitegeeza nti Mpuuga naye ali mu kulabisa mu ngeri emu oba endala ate Mpuuga alabisa mu mateeka akulaga nti kimu kyakola wafuluma ekibiina nekimubeerako obuyinza nze natidde esaaza mbuna mwaya ndi mukunoonya abaana abafuna embuto mu COVID waliwo abakulembeze abamu nga banuupu balina ebitundu batwala nabage mbadde sakunonza ku byalo byammwe abantu abaana bafuna obuzibu mu COVID musajja yambuuzizza n'omukazi ne bambuuza bakulembeze bamaanyi otusasula sente meka tubakuleetere ne mbagamba abantu bagenda funa ebyalaani bagenda bawa entandikwa mukolera abantu ate mulina ekibiina kyammwe kye bayita nuupu ekigamba maanyi gaki wache mulita banagamba akali ebintu byafuuse bya ssente nengamba naye abantu babaagala badda ne balimba lima nti no bo bakolera abantu nenga behind the closed door they are after byabwe so nze nfunikira gamba eno firimu yegera tunyumira kwata katabeko funa soda tuula laba jona ibigenda tunagenda okutuka 226 nga Museveni kyayogera kituukiridde ng'omuntu eyalina trust ennyingi nnyo mu nuupu ng'egenda efa lwa buntu butonotono webutuwebutubuti nzinagamba oba bakubako milioni 10 ng'oli ku opposition tuganye okola emirimu emirala naye ng'otambula nazo kati meke ziri ku akawunti oba meke ziri ewaka eziri mu banka lwaki tebasooka mugoba kukya ye vice we mu Buganda lwaki tebasooka mugoba kuba kyo balina obuyinza mulimu gundi nani kati olaba procedure etandika mpolampola nti Mpuuga naye threat mu ngeri oba endala nti Mpuuga mu bantu oba abantu bona bava mu deep block tebawulira balina embalo zulu nigwe newunzizako ye mwana ye mama wange ow'emukono Nambooze namwe wunza okuva ku Mpuuga kyakyewuunya akyagala entebe akyagala kaadi kyakyewuunya nnyo akyagala kaadi katusabe gye tunabegwera tufune akatebe tulabe firimu gyenaggwera kubanga yo firimu muteeka okubeera mu firimu sita muteeka okubeera mu kibanda muteeka okubeeramu agenda okuzuukira mu firimu naye Mpuuga agamba nti omukulu tamukubirako simu adde omuyita
eyo firimu ya birabira bulabize ku social media biraba kulumbe eyo firimu ate nakyo kisoboka ya mulaba bulabi ku kulumbe conference kulumbe yayogererayo era nagamba kulumbe lwali nga bamuteekako ono omukulu gwe baziika yo abendiga yabyogera amulaba mulumbe mu conference na ku social media neyenga omuntu ekyagenda ku kitebe takyagerayo mpuga nanti kati nti ebyo byagwawo taddanga ku kitebe kala oba toddangayo ku kitebe kitegeeza tokyali wa noobu yagambe wa noobu manyi kitebe ekyo kiraba kirimu abaana abavuma ebyaddala nno naate ekitabo ekyo kiraba omuntu omu ayogera ekigambo waati bakiwuliriza ye Bobi Wine Kyagulanyi kasita ayogera ekigambo bwe kiti abaana abo bona bakiwuliriza bagamba ono tumuleke tebaddamu kukwatako kubanga essaawa zino yaliwo yalina amasannyalaze kyekinagamba mu video zetujja tukola nti Katonda akuyamba nga nakulonda nga yeggwe atwala nga gwe musumba wa rigimu yo wegenderezanga nnyo because takomye kulonda gwe akyalonda abantu bangi bebyange tusiibule bagaza okubeera obulungi eri bamaama mwenna abali mu Uganda n'emitala w'amayanja okwanika obuzina bwa bbaawo si solution wazira okubeera n'omwoyo ogwagaliza bbaawo ekirungi solution fukamira ku mavivi gosabire bbaawo asobola okukyuka olina amaanyi agasobola okukyusa bbaawo bw'oba wakkiriza omusajja akuzalemu omwana asooka owokubiri owokusatu kiba kitegeeza mulina bondi y'amaanyi omusajja oyo wamutegeera kati okuvayo muswaza essaawa zino tekikola sense nkwagaliza okubeera obulungi. May God bless you. Bless up. Nesi jasuka ono kamba si buli ono